program Behind the News tekuleka kyekimu tutereze byasoba ne tukulaga ebikusike. Mujjanjabye era mulijjukirwa bassebo ne bannyabo buli kintu alina kyakoze ng'olina ettaffaali ly'otadde ku bulamu bw'abantu emugana ng'atuuliriza kkiriza obagaana mulijjukirwa. Akale nkwaniriza gwe omunywanyi ali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja mu programu eno mu kaseera kano kennyini tuli ffenna mu mbeera bwe zityo n'olw'ensonga eyo nzikiriza mugana ng'atuwuliriza ali ena gy'osobola okuba nti otuwuliriza nkuzuukuse kati jjukira twatongozza kye tuyita batonzi bayita bulungi bwansi wadde nga mukake naye teyalinga mukake akati nno nzikiriza aye tubazuukuse kuba budde bukedde essaamu gye bagambye eweze kale kasita owulira engoma eyo sagala agalamidde akitegeeza nti waliwo omulango guba gukubibwa ebiseera ebisinga obungi okujja okukwatira awamu tubega tukwatira wamu such that ensi tugitereeza emu ku ebyo of course eringa ezuukusa abantu oga sagala agalamidde mujje tukwatire wamu tulabe nga tukola omulimu ogutugatta ffenna awamu ate agutuyamba ffenna awamu. Kati oluvannyuma n'okukiraba nti ebirwadde byeyongedde ng'ate biva ku bukyafu naga tuswalira ddala akati n'olw'ensonga eyo kwe kuzza enkola gye twalinanga edda gye twali tukola nga tweyagalidde nga tebatufoosinze tebatukase okulima enzizi okulongoosa okulima oluguudo okulongoosa ebitundu ebyenjawulo newaka wennyini awo wooli akatanda n'okalongoosa toilet eri etya muginyookezaako mu ab'omu byalo toilets ezo amazzi mwegali wegemunaabanga muvule mu kaabuyonjo byonna ne mbitunuulira abasaawa ku lujja ne mulusaawa ne mulukomola obumuli buno ebba ne mbukomola bulungi nnyo byonna byakolebwanga nga tetulinda nnaku ziri mu nnaku nkulu tukole ebintu ebyo ne byonna nedda wabula nga mukimanya nti nno olubeera n'olunaku olw'okuba musobola okuba nti mwenna ng'ekyalo mukwatira wamu ne mukola ekintu ekibayamba mwenna. Ekyewunyisa kati nagamba nti kati kizibu nnyo okusanga oluzzi olwetengeredde mu byalo. Njogera ku nzizi zaffe ez'ensulo zennyini ziri tugamba nti nno ez'obulamu kubanga amazzi gaazo gava ddala mu ttaka eri wansi mu butonde. Enzizi ezo ekyewunyisa zayonooneka dda kwegamba twatuuka ne tugamba tuliye eggi tuwesibye omuwula oli natuuka ne bagamba batwetedde nayikondo eyo ne bajja ne bagisima wennyini ala oluzzi we luli. Kakitegeeza ki nti amazzi wansi eri ogoonoona gye gava water table kyankalanya era akaseera katono nnyo abantu bava ku luzzi luli ne badda ku nayikondo ne bagikozesa mwezi 23 nayikondo neefa oluzzi luzise oluusi lukalire n'okukalira nzimaye zikalidde awamu bankubira esimu ne bagamba nti olweno lwakalira. Kakati ebyo ne byonna kikulaga wawe tugenda nti olese ekikuyamba n'okola ekitakuyambira ddala. Nayikondo bamala kuba ne bagibasimidde kyokka ne bateekamu n'eddagala kwegamba oli najja nasanga nga amazzi go malungi mayonjo nga gennyini ge tuta mineral water ye nagafuula chemical water n'ateekamu eddagala. Kakati byonna bijja olwaki obuvunaanyizibwa twabusuula dda bulungi bwansi tetuba tukyamukolera ddala. Kakati obaga nti oli wamugamba ekintu nga tawulira maybe mpola mpola ke kaseera bajja ate amaanyi maybe. Eggwanga erya Rwanda bo bakikolera ddala era tubeegomba oba ogenze mu kibuga Kigali naga akaveera akacupa n'ogeza okukasuula bajja kukwatira bwereere. Kakati sometimes olw'enkola nga zeetaagisa Abannayuganda beetaaga okuba nti obazuukusa nawaga bannange kwe kaseera tekemuko ku maanyi mu bintu bye tukola oba n'ebintu byonna bye tulaba oba bye tutambuliramu. Kale n'olw'ensonga eyo bitandise olunaku lwa leero
okuyonja. Kale omulimu si mubi mulungi, ekikola amakulu naddala kati mmwe abayonja. Bw'oba otambudde ne rediyo yo n'omuzindaalo batereko abantu. In fact kijja kukolanga nnyo olunaku lw'okuyonja, ogula kisipiika ky'otambula nakyo n'okiterako abantu ne muyonja amulya puroguramu eno. Tubanyize, tubatiise, tubalabule nga nabo bakimanyi, nga bakiwulira, nga bawulira nga community. Aye nebaza nnyo mwena abateekako ebizindaalo ebyaddala, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kakati okuyonja baagala kutandika ssaawa emu era kwakakutandise kati wetwogerera. Nga bulijjo bassebo ne bannyabo olwo tuba tutandise puroguramu eno emanyiddwa nga ekiri emabega mawulire, naye sijja kwerabira bajjukiza nga bulijjo nti nno mbuuzaamu ak'ensusso. Taata maama ng'okimanyi nti ogenda kulya ku nkoko, ne luga nkoko ki, ogenda kulya nkoko ki, nga enkoko gyogenda okuba nti olya nkoko nnansi. Weebale nnyo, weebalire ddala. Enkoko ennansi tutegeeza enkoko eŋŋanda, enkyoli gye weenulidde waka eyo ezaffe ziri, si zino ezikulya ku ddagala zetuta kiyo. Alakimanyi bwe bukoko obeera mu katimba k'okwata ne magaa ka wiikisi 2 olw'okuba bakakubye eddagala, kazimbye kagezze, n'ojja n'okagula buteekwa mu mutwalo gumu ku mutwalo gumu 12 oba gumu kitundu. Balina biri ebinene bye bapima mu kilo kati, ebina amasavu amayitirivu ennyo. Kakati ze bata kiyo wokakwata bwoti oza nkulu, kumbe kakabirira ng'akatoke nnyini. Obukoko bwe muli obwo obulimu eddagala nga bwe mulirya terigenda kubeera absorbed mibiri gyammwe, ekiddako mugera kuba nti mufa. Ate obulwadde batugamba ogenda okuba nti bulumba cells obutafali bw'omubiri, obeere ng'ofuna kye bayita kansa. Kale n'olw'ensonga eyo ebintu ebyo mubyewale nnyo. Kakati taata maama bw'obanga gwamu okitegedde ng'abantu bagulya enkoko ennansi, weebale nnyo ogula bulamu bw'oliisa abantu bo. Naggamba bulijjo we tutambulira, we tuwangaalira, tulya butwa bwereere. N'olw'ensonga eyo obutwa obusooka okuba tubukendeeza nga olya kye bayita enva endiirwa. Greens tezina kuba nga zibula ku mmere yo buli lunaku. Greens zetwogerako obuzibu bwe tulina nti n'abalimi baffe abamu bafuuka ba mululu, baagala amakungula ag'amangu ate nga mangi. Kaki bakola ne bagenda maaso ne bava ku nkola yaffe gye twasimbangamu enva endiirwa, bo ne badda ku nkola eno gye bagamba eya bizinensi efuuyira obufuuyizi eddagala okuva w'osimbe paka w'okungulira. Kajjukire enva endiirwa ezo tebatugamba kuzifumba kujja nnyo. Kale ekiddirira kikyo ekyokuba okuba nti okijjaamu. Kale eddagala lino lyennyini ebiseera ebisinga obungi terifa ku muliro ogwo gwe tufumbisa emmere n'ebitokota bitya. Kati ojja kulya musajja tu mukazi wattu omanyi olya nva ndiirwa, kumbe olya butwa bwokka. Kale n'olw'ensonga eyo kiva tukubiriza nnyo abantu okusimba enva endiirwa nga temuzifuuyidde. Bw'osaze okufuuyira obuwuka bugende, kozesa eddagala lyaffe ennyini ery'obutonde nga nemutri. Ebyo twabibayigiriza okukola eddagala eyo nga nemutri kubanga eyambira ddala. Evu, omusulo, mugimanyi eddagala eryo. Kakati ekyewunyisa abantu tebabikola ebyo. Twagala noga nti oba osobola enva endiirwa zirime ewaka awo nnyini, era lwa balimi baffe bazirima mu bibokisi, mu bipipa, mu budeeya oba mu biveera, n'ozirima ewaka awo ng'omanyi tojja zirabira bulungi nnyo ate obeere nga munaffe oli obulamu. Naga tuli mu kaweefube, enva endiirwa ezo nnungi nnyo kuba zigoba ebitwa oba obutwa mu mibiri gyaffe. Bwe tuba tulidde, bwe twanywedde, bwe tuba tussiza buli lunaku. Tuli kaweefube w'okugoba ebitulo ebinene okuva mu katale. Entule zirina okuba ntuli obutulo obubeeta bukatunkuma obutini. Genti bukimu bakigeta era nabo babugetera ddala. Kati n'olw'ensonga eyo ke kaseera obeere nga munange naawe okimanya nti nno woba okisanze mu katale tobigula ebinene ebyo, babifuuyira babikola eddagala n'ebibeera bya green biti, n'okirya nga kikayirira naye nga si katunkuma, bo bakulima katunkuma. Muyiboole. Kale
omungi ali kutuliza ali Impact FM radio Wasamanyinja akugamba bulijjo bw'oba osobola kola ku dduyiro kuba dduyiro naye atuyamba nnyo kasa otuya nabwoti obutwa buba bufuluma kati n'olw'ensonga eyo kakkana tuba tutandika program yaffe ekiri emabega amawulire basibo ne banyabo nga bulijjo omulangira Kalema gegange. Gano ge mateeka agafuga program Behind the News. Etteeka erisooka teweesiganga bigambo bya munna byabufuzi. Etteeka eryokubiri teweesiganga amawulire okuggyako ng'ogajje wano. Nyumirwa nga bw'oyiga mu program Behind the News. Alright, okay. Omulungi atuliriza ali Impact FM radio Wasamanyinja. Tuba tutandise olwo program ebe etandise tujega kawuwo. Kakati nno ebigenda maaso mu nsi yaffe mwe tuwangalira ne mu nsi yonna byo bingi bikyatambula wanawali nenga tukusunirako ne luga program ekiri emabega amawulire tukulete emu kwebino bitegeera weekend twakozeza olunaku olw'ensiri mu nsi yonna olunaku olw'ensiri mu nsi yonna oyinza okugamba World Mosquito Day twalukuzizza munafu atuwuliriza naye mukuza olunaku olwo okukosa batugamba tulina okuba tutegeeza abantu that is ebikwala ku nsiri. Ensiri tebanga kyabulabe kyokka naye ate erina ebirungi erina ebirungi kakati otwogerera tulina obitegeera noga nti ebirungi bye biriwa ebimuku ebyereeta si musujja nti bwadde omutunulira nti bwetambuza nene ebirungi bingi nnyo kubanga ecosystem oyinza okukwata ekiteeso okubanga li complete ngezitiriiwo wakisa ebimera enosobola okuba munangigera maaso okuba nti embeera bwetyo osobola okuba nga ogamba embeera biyisa bulungi nnyo olwaki olwekyo akale n'olw'ensonga ebasebo ne banyabo nate nga tweyongeddeyo amawulire agamu kwago genzo ganti no gannaku ninga abaluza gasanyu omusajja amayiddwa nga Bill Gates ono ye nannyini oba yali nannyini wa kampani bayitanga bali aba Microsoft aba computer nenga ate bayire byabi bakola biyitirivu nnyo bayina foundation yene mukazi we bayita Gates and Melinda Foundation akati wetuogerera ku nako lwokusatu yalinye bulungi nnyo najja mu ggwanga erya Rwanda mu kitundu ekimanyiddwa nga Butaro ng'ekimuleese kwetabamu olukuŋŋaana olukwata ku bakyala abazaala saako n'abaana abakyala abazaala ne bafa nga bazaala saako n'abaana abazaalibwa kyako n'obulamu kuba bagaba ebintu byadde bisatu ekisooka mataano abakyala n'abazaala ababeera embuto newborn abaana abakazaalibwa kyako nekyali healthy obulamu bw'abaana abazaaliddwa kakati munaffe atuwuliriza emu ku ebyo bye bagamba ebyamuleese wano bateesese okuŋŋaana luno lubeerawo wali mu kibayita Universal Global Health Equity mu Butaro mu district emayiddwa nga eya Buleera mu ggwanga erya Rwanda. Kino bakikola olw'ensonga nti yunivasite eno yatandikibwawo omusajja yali mu America munna physics bamuyitanga Paul Farmer yali munywanyi owa Bill Gates ono so yafa ne yafiira mu ggwanga erya Rwanda so yatandika yunivasite eyo so bali bakola nga balina collaboration bakola eyo nga bagamba innovations bakola ebintu ebinjawulo naye era nayo eri focus kwejo era ng'ono y'omu ku abo ali bagivujjirira ensimbi akati yalabiseeko n'agamba nti emu ku ebyo bye bateekamu ssente nga ye nasaze mu kitundu ekimanyiddwa nga ekya World Health Organization oba ssente okuziteekamu nga yese kinoomu mukyalina okuba nti akola ennyo kuba nti bamugamba nti abantu bafa ku semazinga Africa abakyala n'abaana naga bereko kyebakola ekibakola ekimu ku ekyo kakati sometimes olaba bagamba nti no newborn waliwo mataano kati abakyala abafuna embuto balina obbakyeka nga bukyali
kati Bill Gates yennyini ono nabagamba luli mabigako luli nti omuko yavayo n'agamba nti abantu kusemezing Africa oba ne mu nsi zonna zino ezikyakula nga soka kutunya semezing Africa nti ekitawaanya kye bayita ensi okuba nti efuna ebbugumu liyitirivu nnyo kye bayita climate change nti yali agamba bwali bungi bw'abantu ate nga basinga obungi bava ku semazinga Africa n'olwensonga n'agamba nti ye okuba nga right now ekigenda maaso mu nsi oba lulimbisa ebyo yayogerera kuba ekintu ekyogera dda luli kakati wuliriza kyewuunyisa kikino nti bagamba nti ebireese ebbugumu n'obutonde bw'ensi okuba nti biryeyongera n'enkyukakyuka y'obudde kiyita climate change ne global warming kiva ku bantu abangi yaga kiva ku bungi bw'abantu n'akitematema naga nti abantu abo kasito ozaala abantu nga bangi bagenda kutema ebibira yomala okutema ebibira kuba bagala okuba nibabikozesa kufuna enkukola ki nga mwakirabidde bafuluma carbon dioxide ne carbon dioxide nga mungi nnyo kati bateeka pressure ku resources eziriwo ekiddeko ki nga babonaabona bo nga bo bino yabyogera olw'ensonga bwe twogera obudde buno bwogenda mu Bulaaya ebbugumu epitirivu liri mu kuba nti libatta busi lwaki batema emiti ne bawelcominga oba ne embracing ne bayita industrialization ne bazimba amakolero ne beerabira nti emiti mikulu nnyo mu kusimba emiti basimba emiti gye gikwata omuzira egitagira egyeko obukola obutini nnyo ebitana ebikola binene kakati bwe buzibu bayini mu kuba ni bafuna nkedde ku makyo kw'amawulire essaawa nga zibadde 10 n'ekitundu nga mu Bufalansa beeyongedde okufa abantu basiba ku nguudo nga bafukirira amazzi basobola okuba nti baweweerako kuba ebbugumu liyitirivu nnyo mu Germany kyekimu so Bulaayo yonna eri ku muliro kakati kyebitwala global warming kati Bill Gates yagamba nti ye muko ekintu kimu kyokka mwekyasa okuba nti ayagala ajja kukendeereza ku bungi bw'abantu abaana abazaalibwa ng'akola atya n'asaba ki yagamba nti ekintu kimu kyokka bamwe kyasinga okuba nti ayagala ennyo ayagala bamwe vaccine eddagala erigema nti kasolimu obwoti bappa kiba kiwedde byabyo mulekere yajja bakuba eddagala mulekere nti muzaala kuba nti bajja kuba bakendeeza beeta obungi bw'abantu wetwogerera yabadde mu ggwanga erimayiddwa nga erya Rwanda olunaku lwa kusatu nga batongoza era nga azze ku byabulamu byennyini ebyo yebalumya kibayita emitwe nga muzaala nnyo nemetya obutonde bwesa okuba nti bwekyankalana nga ekiri mu kuba kibasumbwa obudde bwe netwogerera nga ne World Cup emulabidde mubadde mulaba kibayita hydration breaks okuba nti bawummulamu ng'obuzibu buva kuki kuba nti obutonde bwesi babukyankalanya kati omusajja wuuno yeega nti obutonde bwesi buno obukyankalana lwa nsonga muzaala nnyo twali tumukyazza no mu kumulirwano mu ggwanga erya Rwanda. We need to meet a new constraint, and that constraint has to do with CO2. CO2 is warming the planet. And the equation on CO2 is actually a very straightforward one. If you sum up the CO2 that gets emitted, that leads to a temperature increase. And that temperature increase leads to some very negative effects. This equation has 4 factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to 0. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to 0. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to 0. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. So this is a wish. It's a very concrete wish that we invent this technology. If you gave me only one wish for the next 50 years, I can pick who's president, I can pick a vaccine, which is something I love, or I could pick that this thing that's half the cost with no CO2 gets invented
This is the wish I would pick. Unbelievable progress can be made, both inventing new vaccines and making sure they get out to all the children who need them. The benefits there in terms of reducing sickness, reducing the population growth. Program Behind the News tekuleka chechimu tuteleze byasoba ne tukulaga bikusike. Kakasi obuzibu buliwo omusajja muwulidde bulungi nnyo nti wakozesa vaccines ezo n'azikuba mu baana asobola okumanya anaba ba president addako asobola okupredictinga zino okuba nzijja kukendeeza ne ku bungi bw'abantu. Kakati ebyo byogera mu mwaka gwa 2010 2010 ng'ali ku TEDx. Ekyewuunyisa nti audio oba video ez'enjawulo bino kubyogera baazisiimula ku mitimbagano byonna ne ku mutimbagano nti wogenda mu nteekamu wali nti Bill Gates ku chief vaccine okukozesa vaccines okubanga atta abantu okukendeeza obungi bw'abantu tebikyaliyo babisiimula byonna. Neggule naffe tulina kopi zaffe kugamba tulina kopi zaffe weziri kyova ddoboozi ndikubira ne vidiyo. Kakati bino byonna ne ku mutimbagano babisangulayo kyebadde kutegeeza. Wetwogerera yabadde Rwanda nga bali mu bitu byaki ebyobulamu, abakyala abagenda okufuna embuto, abaana abazaaliddwa mbu n'ebiseera bye by'omu maaso bitunula bitya mu mbeera bw'etyo. Akati wobuuza ekibuuzo kimu nti eyali okukendeeza abantu ng'ayita mu kugema kati ndowooza mukimanyi ekiri emabega bw'ekyo kyeki. Bw'oga twagala abantu bazaale nnyo ate nga bakuba n'oga nti saba abantu bazaale nnyo n'ogamba nti ne bakubuuza lwaki twagala bazaale nnyo nti baleetera obutonde bw'ensi okubonaabona. Naga tukole tutya nti okubakendeeza obutazaala nnyo nze mumpe vaccine muzikize embageme. Akati gwe mugana ng'atuuliriza aliko Impact FM radio ya Samayinja ebyaddala nyinza okugamba nti Program Behind the News tekuleka chechimu tuteleze byasoba ne tukulaga ebikusike. Omulimu gwaffe kutereza byasoba na kulaga bikusike mugana ng'atuuliriza gwaliko Impact FM radio Lwasa Mayinja. Okay, akati oyo nga tumuvuddeko nage nti nno yakyadde mu mbeera bwe zityo. Ekiriwo of course eggwanga erya India lyavuddeyo ne libayisa kye bayita nationwide ban. Baweze eddagala libafuyiza omuddo libayita paraquat nammwe lye mukozesa ennyo nga bakisudde nti nno kansa abalumye ennyo bagalire highly toxic naye ensonga yoga kansa abalumye ennyo avudde kuno. Kakati nno awo wetuli era bagambye nti ba doctors babuuzizza nti paraquat poisoning ono tusobola okumuzza emabega waliwo kiwa oba lw'eddagala lyonna. Badokita bagambye nti no tewali ddagala lyonna wadde okuziyiza. Kakati nno ministry yaffe simanyi oba mu abantu sekinnoomu oba mu abagula eddagala lino okuva mu container village abo bankyawa naye tujja bogerako container village mu mutwe eddagala lino mu India abasawo bagambye gavumenti kyolina okukola kyokka kuba tewali ddagala ligenda kubanga lisobola okuba lijjamu obutuwa obuba bukuteekeddwamu eddagala lya paraquat mubiri gwo. N'olw'ensonga eyo kyolina okukola kyokka liwere. Ekyewuunyisa kati ensisuka mu 7 zigenze ziwera paraquat ono nene bw'oyita kali mu container village eriwo musanga bamuguzi bamutwala oba abamu kali baweese ebbomba abataka kujja kuyonja baweese ebbomba bali mu kufuuyira bakozesa paraquat mugenda kufa. Wamma tugenze maaso. Kakati ekyalo ekiriwo wuliriza nagamba nti viruses obuko obwo bwe tugamba bu virus nagamba ebiseera ebisinga obungi buba buntu buti obutini buti bu agents obwo obukwasa obulwadde naye ng'obusinga obungi ennyo muganda ng'atuuliriza bakola bukole. They're being manufactured. Babukola. When I get my laboratory nakola ka virus nakateekaawo akoze ka agent kage okutambuza obulwadde obw'enjawulo. Kakati
muganda nga atuuliriza jojuzi wano balangirira mutufunye ekirwadde kimadde ekya Ebola ennaku z'omwezi twali mwezi gwa kutaano awo 2 omukongo yava eri naga nti alina Ebola najja mugenda ali mu Congo mu DRC baga nti abantu bakafa basukka mu 1,000 basukka mu 1,000 abakafa Ebola Uganda balangirira tumunaku tubala nnaku 42 olaba nti tufunayo keesi yonna ndala ejja eya Ebola kakati batubuulira bw'otaso okubanga ogenze ku kibayita emitimbagano nagambye nti ekintu kino kikulu nnyo olina okukimanya ggwe mu Sseruganda awuliriza nti olunaku lwaleero abaana bagenda okujja n'abo banaasoma oba amawulire oba ki oba banaasoma bakozesa essimu nga mukusoma nga mugenda ku mitimbagano mugenda kufuna obuzibu bw'amaanyi nnyo kubanga ffe tubabuulira ebiseera ebisinga obungi ennyo twabisoma nga tebannakutandika kugamba kweraliikirira oba kwekengera ebitabo bye tulina right now bw'obisoma n'ogenda ne ku intaneti n'oteka mu intaneti ebintu byawukana kati lwaki babikyusizza kati oli abeera mu nnyumba ye oba n'akola ki n'ateeka information ku mutimbagano ngeri totally different ku ekyo ekituufu ekiri mu bitabo binyi ekyawandiikibwa akati gwe n'ogenda n'osoma n'ogamba kirimu ekiti kati genti babikyusa buli kimu bamanipulatinga information kati abasajja n'abakazi bano balugamba Ebola bamuzuula mu ggwanga erya Congo mukumugga simanyi omugga gwe bayita Ebola myaka gya 1967 but omwaka gwe gumu ogwo before that bannasayansi abaali mu Germany obuwuka bwe bali mu kwani bazuula obuwuka bwe bali bakola mu laboratory zaabwe obavako influenza nako Ebola kenyini kaali omwenyini wali bakakolera mu kibuga kyenyini awo eri mu Germany mu Frankfurt kati wetwogerera ne bogera mu Göttingen University bali bakola obuwuka buno benyini babukola kubanga Germany yalina ebyafaayo bakiyita history owokukola obuwuka bannasayansi bantu abakola obuwuka nga babugezeseza ku bantu naddala biseera biri ebya ssematalo ebyasookera ddala nkulese ku ssematalo wano 1943 paka 39 paka 45 owokubiri basikuzaayo ko mu Holocaust ekyaliwo ko mu Holocaust ekyali ekibi ennyo nti bakwatanga abantu nga balina okugezesezako eddagala obuka bwe babakoze balabe buli effective kyenkanaki butta kyenkanaki ye butta butya muganda ne bakuteeka nga wali mu katimba ne bakola akawuka ne bakakuba ne bakakuba owulya kye bayita Holocaust temukimanyi mulo oba muyinza okwombadde wano nga mutunyano ku sematala abaddewo mbw Abayudaaya biki my wetudda mu kye bayita Holocaust ekitta abantu okusanyawo ekyali emabegako muganda wange womanyira nti ensi nzibu nti ensi nkambwe nnyo nga bw'okiwulira oyinza oga nti ensi nkambwe nnyo ensi nzibu nnyo nga bw'okiwulira kubanga Abayudaaya abaafa during the Holocaust eyo bali bayitirivu ne kati abamu tutunyano ku gundi Holocaust eno eya 1900 in fact eyo Holocaust eyo ekitta abantu ekyali ey'amaanyi ennyo n'olweziyeze mabega tutunya zino eza wano 33 paka 38 awo kakati eyo Holocaust bakwatanga abasajja abakazi Abayudaaya abalina omusaayi gwe European Jews kuba baga nti n'abaafa balinga miliyoni nga 6 naye wata mu kibaita concentration camps babateekanga omwo kati kino kyegamba nti Abagermani ne bannasayansi abalala balinanga jjukira bw'okola virus okoza akawuka akatambuza obulwadde akawuka kabeera kako ofuna obwannannyini kibaita patent bakikiriza mu Sansuwaudi bannasayansi bakikiriza era bakuwa n'ekirabo ne balinda oba ogenda gaggawala lwaki nti okola akawuka akayita obulwadde okola n'eddagala erigenda okuziiza obulwadde bw'okoze eki bwogoze oba akawuka kabage okukwandika butambuza
kati ku ddagala lyokoze goba okoze kibayita okola vaccine oba antivirus kale virus eyo bwogikola lwaki bagiwandiisa nebanga yananyiniyo nebagwe nanyini wayo ngoga kufa sente lwaki kubanga kasojita boti bapa ngegera mu bantu abantu obulwadde bubakwata ngokola eddagala lino oba antivirus ate ng'ogibaguza kati buli mwa bajja agule eddagala eryo so buli wagula eddagala eryo gwe ng'oyingiza sente mpitirivu nnyo kakyova abasajja kyebakola Bill Gates kyebakola bo bagenda mu maaso ne bagamba bannasayansi bano nkolera akawuka bw'oma kukola akawuka nkolera kale okoze akawuka ko nkolera kibayita vaccine yaako oba antivirus ye gyagula ntekamu sente n'agisuubula n'agissa katale bw'agissa katale mwe ne bakata akawuka bwe bakata ne kajja mu bantu ne kabaluma wala okubaluma ne bajja ne banoonyereza ne bagamba ate kyo kibutseewo tufunye akawuka wano kaluma abantu ne baleka sente mu kunoonyereza ne mu gavumenti balekamu sente mu gavumenti ez'enjawulo ne zinoonyereza ne zizuula nti akawuka gundi keekano ne bagamba nti akawuka gundi keeko katukoze tutya ne bagamba tulina eddagala lyako omugagga ne bakitunzi be baga tulina ffe eddagala egy'okukaziyiza n'okukawonya kati mwe ne mugenda ne mu maaso ne muligula ye n'ayingiza sente kyova nti nno omusajja si musawo siki nebe benanyini pharmaceutical companies okitegedde kakati tuzzeeyo lwaki gamba Ebola nti baatu bayogera ne balimba ensi mbuyatandika ku mugga mwajja mu nkima bikoze bitya abakongo balidde enkima since in time in memorial sakwali kufa nga bali badde baggwawo dda ne weebuuza ekibuuzo lwaki agwa bugwi ekirala wetegerezaayo kye bayita epicenter wa Ebola wali awo bw'oboganya nnyo ezo n'okuba nzitambula lwaki ez'abazungu zisiba zijja mu Kongo kankuzeeyo sanga kuddusa nnyo misinde ekita abantu ekyaliwo holocaust yaliwo eyafiiramu abayudaaya abasukka mu bukadde omukaaga eyaliko 93 paka wali mwana mu 5 sematalo ng'awedde yaleetera emisango egimu okuba nibasokuba nibagiddamu nagandi kyali kikino kwe kuteekayo emisango kwe kuwaaba nti ddala baakola bubi okuba nibagezesa abantu okubuka bwe bakoze era ekyaddirira omusango ogwo gwatuula mu kibuga ekimanyiddwa nga Nuremberg era kyovola Nuremberg baguyita Nuremberg trial ogwanamu 7 we batuula awo era bamala ogukakala bati bapa ne bakizuula nkituufu abantu babagesa nk'eddagala eryo kwe kuyisa kibayita Nuremberg code ezo nazigamba biseera biri nga tulina mu COVID-19 nti omuntu yenna tulina mugeesako ddagala singa abatakkiriza kibayita consent alina okusayininga wali ezafuluma mwaka ogwo 1948 ng'omaze okuba ne batuula munaffe atuuliriza kakati bino byonna mbigamba lwaki mbigamba jo juzi wano nakunogera katono nnyo nenkugamba nti obulwadde bwe tulina wano bwagaba bwa Ebola ekika ekyabundi bujjo nti banaso okukola vaccine nti vaccine eyo bulungi nnyo egenda kubanga egezesebwa kubaki kuba nansi abawano mu ggwanga lya Uganda era nga bamukuba bali maze okuba ne bayita bava mu district ey'e Masaka mu Buddu okitegedde kakati wetwogerera kuba bagambo ekirwadde mbwe ekyakwata abantu ku luno vaccine ezaaliwo luli eza Ebola tezagera mu maaso kuba nti zibayamba ne baga nti eno bundi bujjo mpya ekyewunyisa nga tevudde bundi bujjo kubaga nti erinnya balituuma obulwadde okusinza baga nti babukoledde oba butandika kiba nti Ebola atandika eri ku mugga guli ogwa Ebola kabaga nti bundi bujjo virus eno ekyewunyisa ewaffe bundi bujjo kuba bundi bujjo yali mu Uganda ya crossinga n'agenda ku saidi ya Congo ekyewunyisa bundi bujjo yo tebalina bulwadde buno ne babuyita bundi bujjo virus eno yetwogerako akati bagamba nti bagenda kuleeta wano bakube abantu eddagala lino erigema such that baligezesa balabe trial ezisooka kati amawulire ge batuwadde gaga nti no first volunteer bamukubye eddagala lino University ya Oxford Vaccine Group
nti yakubye volunteer eddagala erisookera ddala against bundi bujo Ebola virus. Kakati mugana nga atuuliriza bannasayansi wali mu University of Oxford bwe bakoze eddagala lino ne bagamba ulira abakola nti bakola kibayita vaccine technology gwe bakozesa y'omu gwe bakozesa mukola kibayita Oxford stock AstraZeneca COVID-19 vaccine y'omu gwe bakozesa era gwe bakozeseza mu okola eddagala lino ery'okugezesa ery'okugema Ebola. Bino nambigamba olw'ensonga nti okola eddagala si kibi n'akamu n'akeddagala naye ekibayita ekiri emabega w'amawulire ekiri emabega w'amawulire kyeki obulwadde olina okumanya bwagi bwava ye gwogera okuba eddagala of course bakuyita era batugamba nti batandika ne recruitment ez'enjawulo ne zibeerawo nga process weina okuba nti etambula nga balina okusomesa abantu then wamala ekyo nga kiwedde kati bagamba tino phase trial eya vaccine yalonkingiddwa bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati bino mbigamba lwaki mbigamba mbaga nti abantu bebeetaaga bali wakati w'emyaka 18 n'emyaka 55 be baafuna okuba nti bagenda okuba nti babagesako eddagala lino. Kati gwe bagenda okugesezaako eddagala lino bino bigamba nyinza okubiddamu katini nnyo obeere ng'obitegeera nti oluvannyuma lw'ogesa eddagala ku bannaffe bali Abayudaaya baafulumya kye bayita Nuremberg ekikooti bwe yatuula nesala omusango nesala abasajja n'abakazi abattanga bannaabwe nga bagezako eddagala eryo nage bakolanga akawuka ne bakakkuba ne bakuteeka mu keegi ne bakulengera bakulikodinga nti bakuba akawuka otunula otya mu ssaawa ezisooka mu lunaku mu wiiki mu mwezi nga balikodinga buli kimu baga nti otunula otya kakusika otunula otya kakusise ovaamu omusaayi wenna nga babirikodinga byonna waliwo bwalinga buttirawo waliwo bwalinga butempolempola. Kakati nno kwe kufulumya kibayita Nuremberg code eyo gye nakusomesaako edda bisabe COVID-19 butereevu erimu ku egyo gye nabuuza minisita w'ebyobulamu nga tuli mu COVID wali ku UBC nangamba nfulume neŋŋaana nemugamba nedda sijja kufuluma. Kakati eyamutaasa yali akulira ebyobulamu ebyokugema mu Africa yonna yamugamba mutuufu kyayogerako eyo koodi yafulumizibwa naye koodi esooka yagamba nti nno waliwo kibayita voluntary consent of human subject is absolutely essential. Omuntu alina okukkiriza kituufu angezeeko eddagala eryo bwamala okikkiriza naga experiment erina okukolebwa ng'ate evaamu ebibala ebinaba ebirungi eri society n'eri ababwe basoma. Ekirala experiment erina okuba nti eri designed nga musoose kigezesa ku nsolo si ku bantu nti musoose kola ki bigezesa ku bisolo baga efeezi esooka yogezesa etandise ku muntu. Okiwulidde point namba 3 ku Nuremberg code egamba ogezesa eddagala lyonna erikoleddwa lirina okusooka nerigezesebwa ku bisolo nga tirina kuba likolebwa ku bantu. Ekyokuna experiment erina okuba nti ekolebwa nga mwewala ekintu kyonna kiyinza okutuuka ku muntu physical oba mental talina kubanga agenda gweddalu kuvaako kolaki. Ekirala teri experiment kwesebwa kulina okuba nikukolebwa nga temubulidde muntu nsonga eyo oba ekiyinza okuba nti muviiramu nti oba ayinza okufa oba okufuna obuzibu bwonna nga mubikola ebyo. Ensonga ey'omukaaga mulina okubulira omuntu bulabe bwenkana ki balina okuba nti afuna singa afuna experiment eno era naga nti singa obuzibu buzze ne mugaa nti osobola okubireka. Ekyomusanvu mulina okuteekateeka bulungi nnyo facilities omuntu ogenda okuba nti mumugezezaako oyo abakkiriza ng'ategeera bulungi nnyo nti mumeke sure nti bwemugenda okuba mumukeberako eddagala eryo tewali wajja kuba nti afuna obuvune afuna obukosefu obulemu oba okufa. Ey'omunaana naga nti mulina okugezesa nga bannasayansi be bakikola kino abali qualified ennyo ddala such that
tewali nsobi yonna ekolebwa ku mitendera gyonna egy'okugezesa ey'omwenda mu kiseera ky'okugezesa singa omuntu oyo gwemugezesaako alina eddembe lye okugamba nti mulekeraawo sewulira bulungi era namwe mulaba nti yeewuya bulungi ng'akyali mental state mwena ogirekera awo wennyini. Ey'ekkumi naga nti nga experiment bali mu kugezesa munnasayansi yena ali in charge ayina okweteekateeka ng'ali bulindaala okusaanyaawo okuyimiriza n'okusaanyaawo singa olugaba kubya eddagala eryo ogezezaako agamba nti sewuliramu bulungi mugala ng'atuuliriza byonna ebyo ezo zaafuluma ekyo kiwandiiko kirambirira bagita BMJ Nuremberg code yafuluma kakati nno awe tuli Impact FM kwoli bagita radio Luwasa Mayinja gwe munafa atuuliriza kuno kulabula wano we tutuuse kati tutaasa nsi yaffe gwowe emmeeme ennafu n'ow'omutima omubi tosembera era kakkana omuli w'enkwe naawe atayagaliza bino si bibyo wamma mmwe abaagala obulamu n'ensi yammwe tusimbudde ku nooti musanvu nooti 5 984 mbere nga funa kusimbuza mbere nga tukoyamuko naawe tuba tusimbudde esimu gy'olina okuba nti oyitako ebyo gye nkuwadde munafa tuze nga tuwogeramuko naawe nooti musanvu nooti 5 984 balina message ne musindika embeera nga zisombako bulungi nnyo embeera bwetyo bweri bwetyo etambula bwe tutambula mu nsi yaffe muno mwe tuwangaalira tukitegedde okay kale kanfune kusimuza mwe ndowooza ali bigende mu maaso okay kale munange yala esimu kikibadde ki tompulira mpulira ng'ebiyenje mu ssimu y'omuganda wange network yake oba kimanyi simanyi ddamu okube tujja kuba tuliziganya bulungi mbadde sigiwulira nga esa egira bugizi Impact FM kwoli sebo amanya Zitandise nsaso kuwulira wangi sebo nsaso kuwulira kakati mukama wange kuli kakati nsaba kumpa bulamu network nga teteredde muganda wange network damu oyogere network bambye kutimaye sorry okay population control is needed just continue kuzaala mumaino ozo yasinga message eyo po nti okendeza omunyi w'abantu kyetaagisa asamuyongera okuzaala Impact FM we bali kuliza sebo kikyate mukutwako bukutusi banaye kiki egenda mu maaso mukutwako bukutusi okay bakutwako bukutusi mayi lwaki esimu zikutukako okusaidi eyo naye simanyi lwaki zikutukako okusaidi eyo nekandabe the population agenda taking place era tulabye bakazi baffe bagala kuba vaccine babaziyize okuzaala ennyo kanyangu wenzaala abaana 16 nga tebinnajja bye baagala okukola nze omubedde John Ennakasajja okay ikyufu oyinza obbazaala leero naye ate abaana bo banaaba batya Impact FM wangi munange we bali kuwuliriza nange onabeera omuto batata bafe balimanga bajjajjaffe naye ng'ebintu bibala nga tewali yadde n'okufuuyira sebo
tulya kasooli buli kimu naye kati bannange n'emiyembe katunawangala tutya. Amazima. Abasajja kiki batwagaliza. Amazima. Banoonya beere nti luggwawo eddembe lyabwe. Linga ekintu kyeneewuunya. Lwanyuma kugamba olabye ddala kati gano amazzi agameruse buli kaseera simanyi ne bana simanyi byakisijja kugogera mannya baida kukangaleke. Yesebo. Naye gameruseewo. Naye fedde twakwatanga ensuwa ne tuteekamu omukko ogwo manyi simanyi bulungi ogala naye nga okuyita okunyokeza. Okunyokeza ne tuteekamu amazzi n'ogenya agawunyakawo naye bannange. Yes. Kanalabyewo n'ekitwaji bafulumiza era nga naye ewunya ekikka ekyo. Katunaawa banna batusalira amagezi buli kiseera. Mulangira nze ngenze kuba ninamanyi buweerabu. Kali munayi. Okay. Unanga agenze munyivu ansibudde. Mukama Katonda. Kati ndo ebintu ebityo agati nedda twayinanga ensuwa zaffe. You know. Bannayi. Ensuwa zaffe nga bazinyokeza n'ebikoola ebikuta by'amatooke ebikaze. Akati ebikuta by'amatooke ebikaze ebyo bya mugaso nnyo ku bulamu bw'omuntu kubanga bino osimanya digestion simanya gundi bireducinga gundi osimanya mbuto kuzimba bireducating blood sugars ebikuta just okunyokeza okitegeera ekyo n'omuntu yebaka bulungi nnyo newe tuwogire obudde buno munafaga amazzi gazze ku gundi bagandikano gansuwa gaaki nabagamba kyebagakola sabagamba kibeeramu nago bakola obuwowo buloosa bukola mu laboratory babuteeka wali naga mwe mubuuze ekyokero kiruddawa ekyokero bakikulage wati bakikulaze bagaye mwenja basiba ne bawo omusolo jjukira ate ffe tubiranga ate tukyabiranga ekyo nekigamba tukyabirangira ddala kiva nti buli kaseera waliwo ekika ky'amazzi ekijja katale ekipya nekijja katale ne mukirwanira ne mukinywa ola mwana kulwala muntu kulwala nogamba mwana nga muyonjo nnyo kumbe anywa butwa wamma. Hello Munabuddu Sebo. Mukama yebaze. Amina Sebo. Oyogerako ne Ssempungu Jeffrey wanere. Nsanso kuwulira. Munange nje ffe twazikutte dda. Sebo. Oli eno tukola bulungi wansi. Bane mwebale. Sebo. Enzizi zo munange akapekena amazi tunywa tapu munange. Wanji. Nga tubadde eri waffe ekimegga. Yes. Nga twakede dakali tuli mu kutereeza nkoma. Ya. Kugamba amazi tubenga tunywa amayonjo naye munnaye tukabyayo. Nzijukira ebiseera ebyo amazima gennyini. Banywanga amazzi naye nga bazinyokeza ensuwa jjajjaffe twamulina. Abaganda mugende mukuŋŋaanyaawo ebikuta ebisasiru by'ebijanjaalo. Nemubyokya. Yes. Ensuwa omwo. Kugamba ng'ogenda okunywa otuzi nga naawe toyagala kumala. Nga ne fridge eri mu nsuwa mwennyini. Kugambye nga otuzi nga toyagala kumala. Yeah. Kati ensangi zino. Busafi. Amazima gennyini. Neddeko abantu b'ekimegga Sebo. Abeweegiire. Kale Sebo. Kankutekereze. Sebo. Abateesa abateesa tuli tuwuliriza webale kuteereza. Amina taata. Abeekalungu baana. Kale Sebo. Okay. Ensi bwetyo bwetambula munaffe atuwuliriza bwetyo bweri. Bintu byatunyumiranga. Musajja bagamba nti bali bagala ki ennyo mazzi ga nsuwa. Twetaga fridge. Twetaga bulwadde nabwo twava mu fridge ng'olina ensuwayo. Akati ebintu byakyuka tuli mu AI, tuli mu digital, tuli mu development era bwetyo. Amazzi ga fridge gali gannyogoga, akawoomu ekali, ate nga mayonjo. Kwegamba
buli kimu kyonna kyonna nga bayita self contained yo fridge eri self contained babaga nti bali baganya ag'ensuwa kati gwe bakolere ebali manya Impact FM wangi nange bwentu taata amina sebo nsanso kuwulira weewaawo munaaye mwebale kuwuliriza naye nina obulumi ekijja nga kibuuzo wakati mu mbeera efaanana bwetyo yo gavumenti etuyambye etya esebo esooka bwebanga etwala obuvunaanyizibwa neemanya ebigenda mu maaso naye nga telinaawo solution yakubiziyiza tuba tugenda kukola tukyaffe kubanga buli kintu ekijja kikosa bulamu bw'abantu butereevu kati waliwo omwami oyo ava okuteesa oba omusomi mu message nti ye waakirika akole supiidi azaale abaana 16 naye era obadde omubuuza n'ogamba nti ate abaana bo ab'emirembe egigenda okuddako butereevu kubanga kino kimuvinga kigenda mu maaso tekidda mabega kati nebuuliza gavumenti etuyambye etya mulangira naye njagala kwebaza webale kubikula maaso g'abantu kutulaga amazzi ge tunywa matuufu emicere gye tulya nze kino nkikubulya mulangira nagaana famire yange okuddamu okulya omuceere ogusukka enkunya naavaako kale webale nnyo bali eddala ye bwatyo bwagaye munaffe bino gavumenti eri kuki gavumenti efuna omusolo mu bintu bino efuna omusolo tandika kampani yo bajja kujja bagirambule bakoleki ekyewunyisa byotaddewo kuli byonna teekako nti nja kuteekamu kemiko bwezi ku mazzi go biki byonna byonna kiggwe gayite minowota ye gye gamba ekituufu n'etiikinga but nga nekimanyi bulungi nnyo nti chemical water akati bo bagende maaso nakyo omusolo basasule era bajja gusasula ali gavumenti egulye ate egwe yanze bugana ebintu ekyo bwe bibeerawo so tulina kukola ki kwebereramu kale ebisingo bungi naga nti tulina okubanga ffe bennyini nga ffe abantu gogenda kukola ki omwana baga nti wosinga tomugemesa tokola ki ne kasita omala okikola wayabira wa gavumenti asoma okikola abawuwo n'ebimuddirira byonna ayebazibwe nze Joy ndi wano Banda nebaza nnyo Katonda olwa gavumenti okutongoza bulungi bwansi nze kenyini nesitulako sometime back nengenda wa chairman wange ow'ekyalo ne mugamba chairman lwaki tetwekolamu bulungi bwansi wano ne twerongoosa nga at least buli nkomerero ya mwezi chairman nange yampadde ear nenebaza Katonda obaani mu gavumenti yasiniikinze mu messages zange n'ategeera ekimu ku biteeso byange nebaza Katonda mpozi n'ekirala mulangira neewuunya nnyo ebintu binene byosomesa nga ngenda ngula emiyembe mu katale gyali tegyengedde nnyo mibisibisi kubanze sigula nnyo miyembe gyengedde naye emiyembe munnange nasanga girimu envunyu ng'emiyembe tegyengedde nnyo naye nga girimu envunyu ezitambula so bannange Katonda ayambe Uganda nze Joy bwati bwagambye bwetyo tutambula bwe bityo ebiri muganda wange ebulungi bwansi well and good ye waali tuzzeyo gye twatandikira luli emiyembe egyo kati bagicupula tekikyali gyaffe giri of course tukime bulungi twabisomesako twabyogera dda luli nti kati wetwogerera bakola emmere egenda okukulwaza such that wolwala ng'odduka ononye eddagala olinonyawa mu pharmacy ze bakola nga zitunula ng'omuntu zinyirira ziti so baziteekawo ne balekamu sente empitirivu nnyo amanyi zijja kuvaayo lwaki zivaayo bakimanyi nti ba client weebali okitegedde kakati pharmacy amatundiro g'eddagala kati ge gasinga okuba ag'ebbeeyi amayonjo ebizimbe eby'ebbeeyi kwe bapangisa kuba sente zivayo bakimanyi bulungi nnyo nti kkiriza obagana mugenda kudduka mugendeyo baba programming adda okitegedde akatale weeka kyenagamba kiri omuntu akola vaccine akawuka n'akakola n'akola n'eddagala n'aliteeko nga mujja kugenda muligule era tesobola kuba ndizigwa alo Impact FM kwoli munanga agambye mulangire bwe kuweereza
nze Salongo Buyinza Emma Tata Lake Ekalagala Bikapeeka. Olaba abazungu bazuula erigema siriimu twakimanya nti bagenda kututta mu ngeri endala. Aya basi oshegede laga nti sometimes obadde kasabujjawo nga nemala ebbanga ddene obuvaawo project eba eyinza okuba nga egenda kuggwako nga balina okuteekawo ekirala. Kimutuufu nga bwayogedde oba osoma agenda 2030 muganda wange ojja kutegeera. Nze Kibogo Isa Engole omwogezi wa NRM mu ggombolola ly'e Kagolo. Olwajjo nabadde mu musomo ogw'okugema buli kisolo ekirundibwa kyonna awaka ate nga kwa buwaze. Mbuuza ekyo nekirina bizibu. Aya basi ebisolo ebyo gavumenti yagenda bigema olw'ensonga obulwadde bwali bumaze okujjawo. Kati ekiri kyegambye nti mulina okumanya obulwadde buvuddewa, soosi obulwadde evuddewa. Kikulu nnyo ekyo. Ddagala bakuba ye ebisolo ebyo. Omanyi ne bino baga nti abantu okutateekawo kalantiini mubageme ebisolo. Kyeki kyetugambye nti bw'ogema ekisolo leero enkya ne mukisuubuza kigenda mu lufula ne bakisala. Bw'aba inoga n'ogula ennyama n'ojja n'ogifumba. Eddagala erigema terifa ku temperature eno gye tufumbirako emmere. Kiriza obagaana oboga kulya ddagala eryo ekivaako ki kulwanagana busirikale bwa mubiri nga bufa nga bulwala kansa, funa kansa n'ebibadde ebirala. Naga blood clots zigenda kutta abantu bugenda ziwulira. Emyaka sijja batiisa nnyo but emyaka 5 ne 10 egyo twakyogera mujja kuwulira okufa kw'abantu. Omanyi sometimes okufa tukwogera bwe kutyo nenga wekibeerawo. Wamma era wangi webali kuwuliriza yesebo olese olaba ffe twali tukola bulungi bwansi n'ekibiina kyaffe era tukola bulungi bwansi natambuza ebbaluwa ngende bakyamali oswanu nengende waddiso paka wa DPC nga bampa olukusa okukola bulungi bwansi mu kitundu kyaffe. Naye Mukama mulungi olwaleero bo bennyini bakirangiza ate nekibeera kya buwaze. Akati lubifu tugenda kukola obadde olaba nga kyekya ekibeera mu ekyo nga gwe bw'ovaayo okukola bulungi bwansi mulina kusooka ate kusaba lukusa. Bambuuza muyina emmotoka ze mugenda okuteekako kasasiro oba mugenda kuŋŋaanya kasasiro mumutemu muleke mu bantu agasembuuza leero baatuwadde emmotoka ze tugenda okuteekako kasasiro. Wano gavumenti oba Ministry of Works yasindikidde emmotoka ze tugenda okuteekako kasasiro bwe tugenda okulongoosa era baatuwadde ebikozesebwa. Ebibuuzo byenkugamba benatuuka ewa DPC ebibuuzo bye yambuuza. Oyina ebikozesebwa byogenda okuwa abantu, oyina giravuzi, oyina enkumbi, oyina enso, oyina emmotoka ze mugenda okuteekako kasasiro nga mumaliriza. Ffe baatuweereza emmotoka. Lwaki mbuuza ebintu ebyo baabimbuuzaako nga tugenda kukola bulungi bwansi. Buli lunaku z'omwezi lumu Desemba tetukola bulungi bwansi wano mu kitundu kyaffe wano wetukolera. Naye kati nze neebuuza baatuweereza ebintu ebyo. Oyogedde ku ky'omugagga Bill Gates. Abalimi ffenna tuyita mu kunyigirizibwa. Waliwo emboga gye tulima bagiyita Gloria. Eyina akawuka bakayita kasanja. Kaagaana okubaako eddagala. Naye ebisigo bazitunda ku katale. Ogenda okubuuza atunda ensigo ezo ayina eddagala lyakumuse sooka ofuuyiza eddagala lino feedi ate bw'omala ofuuyize lino. Ebintu ebyo ne bikola
tegeeza okutunyigiriza oba okutunyumisa ebintu nga tufunako kigenderere nti omuntu atakitaawo n'akuwa ente oyabye olumbe akutidde kitaawo byo bakola neyanziza buli eddagala lino ate lyeriwonya kino ne bakuwa ensigo nga nfu olwokuba bagiteekerako eddagala erigiramisa butereevu omulimu n'ogenda okuva mu nnimiro ng'okoleza eddagala. Nkwebaziza obudde bumpeddeko. Webali nnyo, webali eddala. Okay. Basebe nnyabo mbasiibudde mbe bulungi era mweraba. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.